Bulaga ku Mwenda somero lya Dene Boarding nga tusomesa abawala n'abaana ab'obulenzi tusomesa Oluwarabu ddala enda y'abaana nnungi nnyo mu mbeera yonna yonna balina omuzikiti gaggadde abaana basola bulungi abantu b'Ekyengera Bulenga Bbira Bulaga Kasasa ne Buloba Busega mwenna muleete abaana bammwe ku Hiba Islamic Junior School kubira ku mukulu 0758 31 0454 oba 0701 85 0293 bannaffe abahiba Islamic Junior School mpola wavaawo ng'agenda endejje ku Khulafa Islamic Senior Secondary School ndejje Lubugumu somero Dene Boarding erisomesa eddiini n'ebyensi tuwandiisa abayizi ku one level Yidadi Thanawi basomesa baffe batendeke ddala era basibawo webali bakubira Mr. Sheikh Ismail Njuki ku simu 0702 88 31 oba 0702 65 0708 bannaffe aba Khulafa Islamic Senior Secondary School mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala Light Islamic Nursery and Primary School bali wano ku Kyennabweru gy'okola abantu basanga bali bulungi basoma bulungi balina nursery paka ku P7 basomesa Oluwarabu bulungi ddala omuzikiti weeguli bulungi ddala compound nga bulungi ddala amazzi amasannyalaze balisa bulungi abaana bakubire ku 0702 03 6654 oba 0701 97 34 57 bannaffe aba Light Islamic Nursery and Primary School mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala Olekidadi sokodde wano gwasembayo mpola mu mbeera yonna Abdul Kadir Primary School esangibwa Ekibuye mu Luweero basomesa abayizi okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu bandiriza abayizi ab'ekisolo mwenna n'abava ebweru basomesa bulungi nnyo eddiini oba theology n'ebyensi byonna babisomeseza ddala basomesa ebyemikono ate nga basomesa batendeke ddala etanata z'abaana bazifiirako ddala Abdul Kadir Islamic Primary School eriri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'abala mwenna mwanirizibwa okuwandiisa abaana kwatandika dda kakati nno kuba kusimu 0704 35 54 94 bannaffe aba Abdul Kadir Primary School mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala Rich Dad Junior School abagagga baffe bakugamba nti somero lya Dene Boarding lisomesa curriculums 2 eddiini n'oluzungu abasomesa baffe bakugu ddala ku side zombi leeta omwana wo tumufuule ow'omugaso ku nsi ne ku nkomerero tulina UNEB Center namba 2 omwana avaayo ng'amanyi okusaaza esswala omwana avaayo amanyi okusoma khutuba nanti nagamba abaana beesaaza ku Rikidadi tulina branch 2 era najja nankumbi gogamba sagala genda kawempe mutwale najja nankumbi ku main branch gye bali ate ng'okyamira ku masanyalaze awo ku ntebe road awo masanyalaze najja nankumbi ku masanyalaze zone awo ekipando gyo kiraba kinene kyakano kwa Rikidadi Junior School oyingire mu ndakawo katono nnyo sibujja kola nti munango iraba ly'eddungi nnyo eriwo lyakalina ddala omwana asoma bulungi ng'ensi yonna yonna agirengera tulina branch ey'okubiri y'ekawempe Mbogo nabo bali mu kalina ddala ku Bombo Road ku Keti Falao zone nga wakava ku muzikiti gwa Mbogo tukubire ku 0756 82 31 oba 0781 50 69 26 bannaffe aba Rich Dad Junior Schools najja nankumbi ne Kawempe okitegedde wakidoga mwana wange kati nzikiriza nsooka ate nkolemu katono nnyo bwenti wengiramu katono bwenti nanti mba nteekayo kino wali okiwuliddeko nantiwuliriza You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa Okay, ali ku Pearl FM ali kukula eri omuntu owa bulijjo ogamba otya
kakati mba nnumbye ate mu paati yaffe esemberayo ddala nkwerekereze gye bayita weeyongere okumanya ne bannaffe aba antiporegi bannaffe ampuliriza aba antiporegi nga bakugamba mpuliriza nti buno bweboka abasazeewo okulaba nti munange beesoweddeyo bataase munnayuganda wakati nga tuli mwezi omukutukuvu omwezi ogwa Ramadan bakutegeeza batugamba tokkiriza kusibulukira ku buugi bw'otategeera ku bintu by'otategeera bulungi nnyo bakuleetedde obuugi obuwunga obukola obuugi buno mbukuva mu bika ebyenjawulo gweyerowooza n'ogamba mumpe ku kika kino oba mumpe ku kika kino mpolampola nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo mubaka b'endwadde ate biki byonna ate toddamu kulya kino nywa obuugi obuwunga obw'obuugi mpolampola mu mbeera yonna bano bagamba nti balina obuwunga nga instapo bano bagamba abaana bali mu bisolo omwana wo bambi toyagala anywa ebintuntu ng'ali mu kisolo mugulire obuwunga buno otabula butabule buno ofumba amazzi bamuwa amazzi ku kiyungu wali agokya n'akuneteeka mu kikopo ejjiika emu bbiri n'atabula nayenyanyina n'anywa jangu olabe jangu otugezeeko tulabe mukwano togenda kulaba nti ate nno omukwano gwange wejjusa mpolampola banafe aba antiporegi obuwunga babita instapo bakubira essimu gyengenda okuba bagambe babukuwe bulungi nnyo tukuleetedde obuugi bw'abaana bano abaana batagejja abasiiwuufu abatalina apetayiti kana kakabaka abanya olw'enjala akana tekakkuta jangu tukuleetedde obuugi abanafu mu mubiri abaana butono enviiri zivaako tekawanvuwa ate munanga mwenna muli bawanvu tokategeera bulungi nnyo amaaso gaguddeyo oba bugudde naye nga mwana muto tekaagala kulya kagulire buno obuugi jangu bakuwa obuugi bw'abaana abato tusangibwa wano ewandegeya Bombo Road nga wakava mu bitaala gwava sayidi z'omu kibuga gwe ate ava ebwayise oba tonatuuka ku bitaala kuba ku ssimu eno wammanga delivery ekolebwa osobola n'okubawo n'otuuka ku ofiisi bayonjo nnyo balina kalina gaggadde bayonjo ddala kuba ku ssimu 0705 10 8 3 oba 0780 13 0552 be bannaffe aba antiporegi mpolampola ntandikiddeawo muganda wange ampuliriza amawulire genfuna ali ku Pearl FM agakajja agatuuka essaawa zino abasajja amaze okulaba nti bakkaanya abasajja bakkaanyiza amawanga amabede amawanga amanene amawanga agagamba enough is enough amawanga gagambye enough is enough mukulu mu Irani ekimala kimala mujje tutule meeting Europe muliwa European countries where are you akasajja katutwalako show akasajja katumalawo akasajja katumalaho mujje tutule tusale ekisemberayo ddala bakisaze ali ku Pearl FM bagamba tugende twegatte nga we twakuba Saddam Hussein ne twatta abantu naye tebaali bangi nti yes ani yakuba Bush omusajja Barack Obama yalumba eggwanga erya Libya Abu Minyar al-Gaddafi nga Obama we yagenda mu Libya waliwo abantu abagenda okufa abatonotono twegatte ffe aba NATO mu Europe tugende munda mu ggwanga erya Iran nga etwakuba Gaddafi omusajja naye tumuggyeko afuuse ekizibu amannya ag'enjogera Saddam linnya lyabaki Gaddafi Abu Minyar Muhammad Gaddafi ndowooza otegedde kyenkugamba kati baagala Ayatollah ajjayo omutwe gwe bateeka wansi babamanyi bano abasajja bazibu abannato bagamba bannange tuleke kulekera Amerika yokka tuleke kulekera Amerika yokka twegatte abafalansa nga bwe beegatta abangereza abajamani n'abamerika n'ensi embede ne zeegatta ne ziwangula zakuba Gaddafi bagamba nti naye yalinga ono zamukuba nga bakozesa bannansi bennyini eno siteepu y'abannansi mu Iran yeeganye kuba bannansi beegasse ekitole ennamba esinga mu Iran bagamba ffe omukulu waffe tumwagala ekyenkizo kye balina bano ono si pulezidenti nti alondebwa bali bonna baali ba pulezidenti atuuka n'akooyebwa bannange ekiyitibwe
nkyogere ntya tribe yo sijja kugamba buwangwa but yo tribe omusaayi gwo osanga abakulembeze mu nsi zonna bakwini bakabaka baani babeera baagalwa era okwata kabaka w'abantu okwata kabaka w'abaganda muko muganda wange kati kabaka weeri oli mutwali supreme leader oli si president oli ye kamala byonna ye kabaka kyekyenkizo oba ensobi oba ekizibu ennyo abasajja bano abayuropu kye balina nti oli kabaka alinga kabaka tosobola kgenda mu lubiri kwata bukwasisa abasajja kabaka just bamugaana bugaanyi genda wa bugerere omusaayi ne guyiika kakati kabaka abantu bagamba guli musaayi gwaffe guli oba okuba abo oba okubye ffe kyekizibu kye balabyemu nti abantu baagala omuntu waabwe basobola okumukweka basobola okubeerawo mu ggwanga erya Iran bagamba naye ayatullah tuwa amagezi gonna ayatullah tumutte tumugjewo ayatullah kyekizibu ayatullah tulemesezza ebyaffe ayatullah tufuukidde akayinja mu ngatto ayatullah tufuukidde ekizibu ennyo ayatullah tulemesezza mu Middle East okugitwala yonna yonna tugiteeke mu ttaano ayatullah tulemesezza akasajja tukatte ye solution yokka oba abantu bafa abasinga bafe bajja mala batereere batandikirawa nabo bakyebuuzaawo nga wakati nga baagala okulumba omuntu ono ayatullah gwe batamanyi uwa waali batuuse omugamba jangu ssebo tukanye twogere omunene yaganye gwanya ngamba nti Amerika nti atul munafiqun thalatha buli busatu obonero bw'omunnanfuusi idha haddatha kadhaba wabanyumya alimba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khana bamusomedde ahadithi ne bamugamba zonna gwozigwamu mu Amerika wabanyumya alimba omuteresa akumpanya bemikola endagaano ajawukanako bamugamba bonna Amerika ne Isirairi mu bugwamu muli bannanfuusi muli balimba mwawukana ku ndagaano muli bayaaye sigenda kuteesa namwe yadde ku ssimu nti kale tumiitinge live 1-on-1 tukanye tusayininga endagaano n'abajjukiza n'abagamba mujjukire kyemukola abaana b'e Palestine mwakola ndagaano ki ya ceasefire mwagituukiriza nti nedda sitaani mugende mu Lebanon endagaano mwagituukiriza nti nedda sitaani mugende mu Bahuthi mwatuukiriza endagaano nti nedda sitaani mugende munve mu maaso omusajja yaganye okuba miitinga yagambye mwayagala lutalo we are ready ono simulabanga kakati kale oliridda wanti simanyi ne bannansi bagamba tetumanyi mukulu gyali ate ng'omukulu yalayira yalinga Gaddafi yagamba nfiira mu ggwanga lyange ne ayatullah yabagambye bannansi mubeere bagumu sisobola kukwata kkubo okufuluma ggwanga lyonna ndi wano mu Irani mwenzaaliddwa Irani gyemmanyi gyenzirukira yonna munnanga abaneetolodde baneiba bange abasinga bannanfuusi omusajja yabagulaagula dda mu Middle East wakati ngeno Irani yabagambye nti nze nsobola okwebeererawo wakati nga sinaba na kukwata ba alayi bange ba mirundi ebiri ba alayi ba Irani ab'emirundi ebiri obamanyi asooka alayi wa Irani asooka Russia China North Korea kyaliwo abo ba alayi in case kiganyi bamukwatirako owokubira omumanyi eno si gavumenti bubinja ba alayi bali bweru wa Middle East yadde nga balina ebyokulwanyisa mu Middle East obubinja buli mu Middle East munda abahuthi abahamasi abaizibullah abakasam brigade bonna bagamba nti we are ready and steady we are ready to die katufe Amerika bukyanga Amerika mumanyira ne mutta abantu bemusse ne mukuba bakulembeze ne mbaswaza mwakuba Saddam mpaka yekweka mu mpuku
ne mumutereka kalabba ng'ensi eraba mwakuba Gaddafi ne bamukola n'ebikolwa bye saagala kuyisa mu kamwa kange. Omanyi omusajja ku musajja abaana bamukwata bassa Gaddafi ku mmotoka emabega ku ttaala, omwana najjamu omukulu n'agijjamu naye najjamu omwana n'atandika ali ku Pal FM ne bagende wa Maduro Nicholas ne baswaza omusajja ne bamugjamu ng'ensi yeebase ne bamutwala munda mu ggwanga eri Amerika. Aba Middle East bagamba enough is enough. Abo baali mikwano gyo naddala Saddam yali mukwano gwammwe mwamala omukozesa ensobi ate ne mumutta. Nze sibangako kyaliwa mu Irani from day one. Ndaga empapula nga ziraga ntukanyiza nti tukoze endagaano ey'omukwano gye tukola n'abasajja abalasha gye bayitawo oligwa wendigwa. Ndaga nti twagikola teriiwo. Siri mukwano gwammwe, siriba era saagala. Salaamu alaikum. Irani era awo yajjawo ekyokuyiga nti kwana mingi weesige mitono. Bakyali ba Libya bamuvaamu gwenja muno mu Afirika mwalimu Gaddafi nga yali abeereddewo abakulembeze ba amawanga ga Afirika. Mpaayo amawanga 3 limu mu Afirika yonna, East Africa, West wa yonna mpaayo amawanga 3 mu bwongo obwo nti nzijukiranga lino eggwanga ligamba muve ku Gaddafi. Bayogera bamusse gwe limpe baali bakyaliibe bamusaba n'ebyokulwanyisa abawa n'amafuta ababeererawo. Gaddafi bamuvaamu. Irani n'ayiga kati abagamba nti nze nkwana mingi neesiga mitono. Nze nasooka kweseekinga nsobola obbeerawo nga bannange tebaliiwo nti ye ekyo naawe omuntu kasita okyeteekamu n'omanya nti nsobola obbeera independent nga tewali baŋŋanda zange nga tebanyambyeko wabula nga tuli bakyayina nga tebanyambyeko. Omanya ensi ogitambuzza. Kakati n'abasajja abairani nabo bakola ekyo ali ku Pal FM wabula kansooke nkuwe bannaffe aba Royal Healers wemala obbakuwa nkubire step eddako mu basajja aba Iran. Ayatollah Ali Khamenei bagamba gwe n'omwami oba omukyala alusazi kumazeeko akabanga alusazi kuluma oli mu kisiibo olina obulwadde bwonna obukulemesezza okusiiba olina obulwadde bwonna nga kamunguluza akuluma nnyo omutwe gukuluma lubuto olukuluma buli woosibulukuka jangu ogula amajaani aga azima jangu bakuwe amajaani ga azima g'omwami ali eyo ng'olina prostate ofuuyisa buli kaseera nga tonnakozesa ku gano majaani bambi mukwano toddamu kukaaba ndwadde ali ku Pal FM weezanyiikirizaako jangu weegogole empolampola nga woosaba Allah wakati mu kisiibo. Bannange obulwadde buno obwa prostate buluma abasajja olabira susuwo ng'akyuse jangu essente entono nnyo gwe masiini kuba kafaananyi nga bakutadde akapiira otambula nako nya nako mu kibuga ogenda nako ku mulimu kuba kafaananyi ako wabula nga walimu okukwata obudde nga bukyali. Abasinga kye baakoze gana amajaani baagafudde gawaka gaabwe empolampola n'emyaka egy'ekikadde kati gwoba okikubye bulungi nnyo mu mbeera yonna bagamba nti jangu gakujjanjabigana amajaani ga azima. Endwadde endala zonna nga sukaali, puresha, ebizimba, aniya byonna babijjanjaba. Musujja ogutawona byonna mugongo gukuluma gukulemeteeka ebbanga, amagulu gakuluma, omubiri gukuluma, kamunguluze jangu bakuwa eddagala. Nammwe abaami babagamba balesi bayita Royal Hani mubisi abadde yeenyooma mu nsonga ziri ng'ategeeza agamba nti bannange ze nabiva nako bambi tokaaba toddamu kukaaba jangu bakumalidde ennaku jangu bakuwa ekibayita Royal Hani guno mubisi gwennyini onuuna munuune teka mu ngalo nuuna sa ku jjiiko nuuna teka ku mugaati olye gwe bisigadde onaŋŋamba Royal Hani mubisi jangu bakujjanjabi. Abakyala endwadde zammwe zonna z'omanyi zonna gwe obulwadde omukyala bw'olina obukuluma bambi ovaamu olusu bambi erawo teweetegeera evo oba mulwadde totereera wakozesa ku family planning tobitegeera jangu bakujjanja bajja tiwaali jangu omunnyonnyole kuba ku simu zito bali wano ku Namirembe Road Mufutaga Lubis Kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kwate namba y'essimu delivery ekolebwa 0749 96 14 09 0749 96 14 okitegedde oba MTN 0779 95 92 45 bebannaffe aba Royal Healers tuddeyo baaba ampuliriza
era ojja kwebuuza naye oyo eva waki mutuwa nnyo Iran bonna ensi yonna amaaso amatu ebirowoozo n'obwongo biri mu Middle East ku ggwanga lya Iran wano nnyina amawanga Amerika emaze okulaba nti egalabisa Amerika egalabisizza bulijjo ageegaana Iran yabasuuza ne bagamba wallahi billahi tallahi wa rabbul kaaba yenna gwe katanda neiba wange owa Middle East bulijjo mubikola naye yenna gwe katanda n'ayambako omusajja omuyisirayiri n'omusajja omumerika okulumba eggwanga erya Iran kasitabiggwa mudumu ngukyukizawo abategeera abatannaba kubitegeera bakyabuusabuusa Jordan bagiwooninze omulundi omulala Kabaka wa John yavayo n'agamba Amerika ndeka Amerika tamunno Isirayiri ndeka akasajja kakambwe Irani mukambwe ajja kunkuba nga temuliyo ajja kunkuba bano bakwata third systems ne bazitwala munda mu ggwanga bayongeddeyo n'endala kifuba ddembe munda mu ggwanga era Jordan Irani egamba nze tonyumiza nti oba bankase obwengula bubwo nze nja kukukuba kakati aba Europe abo ngenda kubakuwa wali waggulu kakati waliwo ababitegedde bo ne bagamba nedda kooti omusajja yadde tumuli wala ayina bakyaliiba abandi okumpi Bungereza UK has refused President Trump's request to use its military bases. Hey, chaliwe. Mu mbeera yonna abamu UK bagamba nti naye America tozikozesa. Ezaffe zireke tukyazeetaaga akasajja kajja kuzikuba. Eno base kuliko eye Diego Garcia ogimanyi. Ne Raf Fairford ogimanyi America yabadde eteesanga egamba zino zibeere launching points we tuba tuzironchingira zigende mu Middle East Bungereza neegamba ezaffe zireke ezaffe ziveeko twesonyiwe byogenda ofunamu ogenda kutuwaako tugenda kuyambako buyambi bati totuleetera bizibu tuleke mwana waffe tuleke tuveeko zino base ezimu Diego Garcia base eri mu Indian Ocean kazinga bakatwala ne basaako base zaabwe ez'enjawulo in America ebadde ereetekawo long range bombers nevaawo negenda ne operations ez'enjawulo mu regions ez'enjawulo kati Bungereza egambye akazinga kaffe base yaffe gireke eri mu Indian Ocean gireke akasajja kangu nnyo okugikuba giveeko mu mutima mulungi gireke mu mutima mulungi kakati nno waliwo okulabisa okuze ali ku Pale FM bulijjo abeegaana nga bagamba nedda nga bagamba America tetugenda gikkiriza kuyita wano Iran ebaguddemu Iran ampuliza ebategedde ebagambye kale weemukoze nti ye tukoze tutyo nti kale no problem tewali buzibu nange nja kukola bwenti wembanga mukoze weemutyo nange ngenda kukola ekyange just know nti gana amawanga kakati America eno weebe eyagala okukuba kasitola ba America nga etandise ositula ennyonyi ez'omu bbanga ena America mu bbanga si nnyangu America mu bbanga nzibu nnyo nga wokiwulira era abantu abasinga okukuba bonna banoonye ebawangulidde mu bbanga kubanga bo obwengula tewali agikira Saddam Hussein bamunoonyeza mu bbanga ne bakuba ne batwala ne batta Gaddafi Abu Minyar mu bbanga America yakwata yabagamba aganye nti kale nereeta ennyonyi ezitavaamu saawundi nereeta ennyonyi nga zo zipampinzi mafuta nga gwo mulimu gwazo kupampinga mafuta nebawe ennyonyi nga zimulengera express zimulengera auto yita wano kati amazzi gaveeko omulabye waali kati kola bwoti gwe mugaso gw'ennyonyi za America ne wabaawo n'enkubi that is America
ne basobola okulaba nti munange balengera Gaddafi ne mu mpuku gye yali ne bamulengera, ne Saddam mu mpuku gye yali ne bamulengera. Gaddafi yali mu mwala wansi, ne bamulengera ne bamugjayo ne bamukuba. Kakati awo Amerika erimmo tetumanyi, ndoza njabbi kuwa ku ssaawa 4. Irani mu maanyi g'omu bbanga eririddawa. Tukkiriza nti ku mazzi mwoli, ku lukalu mwoli, mu ttaka mwoli, kubanga bano balina ekibuga eky'amaanyi Abayirani mu ttaka. Kati omusajja ayinza obba Amerika ndozo ne ku maddongo emutwala yamugjayo bujja mu bbanga gye yayitira. N'okkuba Bin Laden bamunoonyeza mu bbanga patala helikopita ez'amaanyi ataka helikopita ze zaanoonya omukulu nga tezivaamu nazo saawundi ze zaamutta. Kati Amerika erimmo y'amaanyi nnyo mu bbanga, mugyegendereze nnyo mwe batye mu Irani, esobola obbakubiraawo mu bwengula. Kati olwakuba ejjo Irani yagambye nti yabusazeeko bwonna obwengula yabusazeeko, yakitegedde. Kati akataayi kasale. Strait of Hormuz ekiriwo, amaato gakyakwamye. Babagamba tegayitawo, ffe tukyagezesa mutuleke, tunaagala tunaagata. Guno Irani yegukulembera mpolampola mu mbeera yonna. Kakati bunkenke buli awo, oli alina amaanyi mu bbanga teryamukira. Ono ku mazzi mwali, ne ku lukalu kwali, ne mu ttaka mwali. Alina ba alayi, abange ba alayi ba Irani bo tebalina maanyi ga mu bbanga. Ssaawa 4 inside story enzija bwe tugenda okukimaliraawo mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Abali ku YouTube kyemukoze kyakabi nnyo, baganda bange mbanonye netiwaaka yange ntawanyaamu, naye nga mwebali nnyo ddala baganda bange abali ku YouTube. Leero sijja kulaba nti mbasomako mpolampola olwakadde n'abalala bonna bandabira abali ku YouTube mu ngeri emu oba endala mu mbeera gye yayingiddewo dda. Osobola okulaba nti ate akwongerayo paka ate nange wenaakoma okusaawa zijja kubeera nnya mpolampola inshallah. Mumbejja ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Ng'onyumye nnyo. Alhamdulillah. Maama gwe buli wiiki okyusa akagoye kati akagoye k'omwezi oguwedde siddanga mukalaba. Akyala Mungu yabawa. Naye bannange. Ate engoye zammwe naye bwekirungi obugoye bwammwe bwa layisi. Obugoye bw'abakyala za layisi. Kisinziira engoye kyera. Era bw'ogendayo mu katale gye bazitunda era wabeerawo eza layisi n'ezitali. Kati nga nange wenyambala ez'ebbeeyi, nze nyambala mu Ngereza. Ne John Museveni naye ayambala mu Ngereza. Kala yo tugireke. Wafula Yusuf wasizote nedda, this is kale kala kyeno. Gundi erimu era tekeebulizaamu. Erimu ki? Akayero tekeebulizaamu. Kwano oli kala blind. Eyo kala ki? Eno olaba, this is gold. Era gold ayagala ofaanaganamuko. Gold yellow. Era teke nabadde gyewo n'omugagga gye nabadde jjo n'atumya soda ne baleeta soda wa bbulaaka n'agamba njagala kali akayero muzzeeyo. Omugagga oli ayagala enyaliemu. So Dixon Kimuli akutomedde. Dos Santos naye oyagala kubeera oviiramu eri ensi eya omuntu wange. Rakozo naye kwali Muhumuza ye abeera ng'omiise kwali nnyo wano. Muhumuza kyoyagala. Katerega kategere naye kwali. Amina. Manya Onosimasi Semwanga ndowooza Azizi. Okay, mwebale menya kubanga mpwemuli naye era mutunoonyeeko emisana zibeera ssaawa 8 ensitano y'omumanyi ebeera live ku Pal FM Islamic Channel. Bagira Islamic Channel seeno kati Islamic Channel. Islamic Channel yakwe tubeera buli ssaawa 8 n'ekiro ssaawa 3:30. Bakugambye kinange nalimuko Monsitani. Mabega edda nga nkyasoma najja Imam Kyeyune n'ambuuza ebibuuzo naye musajja yakinkola. Si yakikola kwa Kyeyune. Mwiwe mtu muwayiriza. Imam Kyeyune omanyi kye yampa? Ahoraje. Omanyi kye yampa? Kyo wali ofunye. Ekibuuzo ekyasooka kyennyini kye kyannema. Kyakulema. Ne bampa Kulaani. Ne bankuba Kulaani. Ngamba genda. Ne bakuba Kulaani ne bakugamba genda. Navaako mu mutima mulungi. Naye ne bakubaho Imam Kyeyune nampayo Kulaani. Naye nga mmanyi ogisoma nga teri simpeerere. Nange musajja. Nendako. Kati wabiyigira wa mangu ago nobera. Era naddayo yennyini n'ansomesa. Mugamba munnange biwampa sabigira. Okay, kale mulangira nkubuuzizzaako kampisewo bano mangu Nasali Jamala Musa kuva Madina Islamic tumusubira leero Habiba bint Abdul Karimu Kasumba Husseini Wandega Ahmed Kayaga Shakira Mulondo Abdul Swamadu Katende Imurani ne Twaruha
yatwaruha unaisi naye tumulinda machago misana olwaleero nabo bajja omukulu omulengedde kale yagale mnange mu kalabi leero wakyukamu ekya wasaako kino ate wakijjako Saad Mustafa ate wadde eno ebananga wagira kukolera ekiko ayo tekiriiko ndaba yako nga nyambadde ekikoofiira yesterday even the ekikoofiira n'akakoofiira byanjawulo Abitex omanyi lwaki bamuyita kikoofiira nti kyayambala kyennyini nze nyambala kakoofiira tusekale mutuli omukeeze beerako ku www.palifmuganda.com kwetuli kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mukama katonda abankumire mubeere bulungi era mweraba Bismillah Herbal Drinks and Formula International Islamic Herbal World abakakasibwa okujjanjaba endwadde ezitusumbuwasumbuwa nga bakozesa eddagala ly'obutonde nga balijja mu miti ejja wano okukosa n'ekyebunaayira bakutuusako amajaani agajjanjaba pressure sukaali